Essula y'e15. Mu mwaka ogw'27 ogwa Yerobowaamu kabaka wa Isirayiri, Azaliya mutabani wa Amaziya kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali yakamaze emyaka 16 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 52 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Yekoliya ow'e Yerusaalemi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga byonna bwe biri kitaawe Amaziya bye yakolanga. Naye ebifo ebigulumivu tebyaggyibwawo. Abantu nga bakyaweerayo ssaddaaka era nga bootereza obubaane ku bifo ebigulumivu. Awo Mukama n'alwaza kabaka n'okugengewala n'agengewala okutuusa ku lunaku kwe yafiira, n'asulanga mu nnyumba eyayawulwa. Era Yosamu mutabani wa kabaka yali ssaabakaaki ng'asalira abantu ab'omu nsi emisango. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Azaliya ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomumirembe gya bassekabaka ba Yuda? Azaliya ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, ne bamuziikira wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Yosamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Mu mwaka ogw'38 ogwa Azaliya kabaka wa Yuda, Zekkaliya mutabani wa Yerobowaamu n'afugira Isirayiri mu Samaliya emyezi 6. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga bajjajjaabe bwe baakolanga. Teyava mu bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri. Awo Salumu mutabani wa Yabesi n'amwekobaana, n'amufumitira mu maaso g'abantu, n'amutta, n'afuga mu kifo kye. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Zekkaliya, laba, byawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomumirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Ekyo kye kyali ekigambo kya Mukama kye yagamba Yeeku nti, batabani bo balituusa emirembe egy'okuna okutuula ku ntebe ya Isirayiri. Era ne kituukirira bwe kityo. Awo Salumu mutabani wa Yabesi n'atanula okufuga mu mwaka ogw'39 ogwa Uziya kabaka wa Yuda. N'afugira ebbanga ery'omwezi mu Samaliya. Awo Menakemu mutabani wa Gaadi n'ayambuka ng'ava e Tiruza, n'ajja e Samaliya, n'afumitira Salumu mutabani wa Yabesi mu Samaliya, n'amutta, n'afuga mu kifo kye. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Salumu n'okwekoba kwe kwe yeekoba, laba, byawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomumirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Awo Menakemu n'akuba Tifusa ne bonna abaakirimu n'ensalo zaakyo okuva e Tiruza, kubanga tebaamuggulirawo. Kyeyava akikuba abakazi bonna abaakirimu abaali embuto n'ababaaga. Mu mwaka ogw'39 ogwa Azaliya kabaka wa Yuda, Menakemu mutabani wa Gaadi n'atanula okufuga Isirayiri, n'afugira emyaka 10 mu Samaliya. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi ennaku ze zonna nga tava mu bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri. Puli kabaka w'e Bwasuli n'atabaala ensi. Menakemu n'awa Puli talanta za ffeeza 1,000, omukono gwe gubeerenga naye okunyweza obwakabaka mu mukono gwe. Menakemu n'asolooza effeeza ku Isirayiri ku basajja bonna abagagga, ku buli musajja ffeeza sekeri 50, okuwa kabaka w'e Bwasuli. Awo kabaka w'e Bwasuli n'addayo n'atabeera eyo mu nsi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Menakemu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomumirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Menakemu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe. Pekakiya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Mu mwaka ogw'50 ogwa Azaliya kabaka wa Yuda, Pekakiya mutabani wa Menakemu n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya, n'afuga emyaka 2. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, teyava mu bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri. Awo Peka mutabani wa Lemaliya omwami we n'amwekobaana, n'amufumitira mu Samaliya mu kigo eky'omu nnyumba ya kabaka wamu ne Alugobu ne Aliye. Era abasajja 50 ab'okuuba Giriyaadi ne baba wamu naye, n'amutta, n'afuga mu kifo kye. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Pekakiya ne byonna bye yakola, laba, byawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomumirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Mu mwaka ogw'52 ogwa Azaliya kabaka wa Yuda, Peka mutabani wa Lemaliya n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya, n'afugira emyaka 20. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, teyava mu bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri.
Ku mirembe gya Peka kabaka wa Isirayiri, Tigulasupireseri kabaka w'e Bwasuli n'ajja n'amenya Iyoni, ne Aberubesumaaka, ne Yanowa, ne Kedesi, ne Kazoli, ne Gireyadi, ne Galiraaya, ensi yonna eya Nafutaali, n'abatwala nga basibe e Bwasuli. Awo Koseya mutabani wa Era ne yeekobaana Peka mutabani wa Lemaliya, n'amufumita n'amutta, n'afuga mu kifo kye mu mwaka ogw'amakumi ogwa Yosamu mutabani wa Uziya. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Peka ne byonna bye yakola, laba byawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gy'abassekabaka ba Isirayiri. Mu mwaka ogwokubiri ogwa Peka mutabani wa Lemaliya kabaka wa Isirayiri, Yosamu mutabani wa Uziya kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali yakamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 16 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Yerusa muwala wa Zadooki. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi. Yakolanga byonna bwe biri kitaawe Uziya bye yakola, naye ebifo ebigulumivu tebyaggyibwawo, abantu nga bakyaweerayo ssaddaaka era nga bootereza obubaane ku bifo ebigulumivu. N'azimba omulyango ogw'engulu ogw'omu nnyumba ya Mukama, era ebikolwa ebirala byonna ebya Yosamu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gy'abassekabaka ba Yuda? Mu biro ebyo Mukama mwe yatanulira okusindika Lezini kabaka w'e Busuuli ne Peka mutabani wa Lemaliya okulwana ne Yuda. Awo Yosamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikirwa wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi kitaawe. Akazi mutabani we n'afuga mu kifo kye.